Ate maama alaajanidde ab'obuyinza okumutaasa ku mutabani we eyamutundidde mu nnyumba. Agamba nti omutabani ono yasooka kutunda ttaka bakwe yamuleka n'amugulira eruweero, kyokka nayo abadde akyali awo ate yagula ettaka n'atandika okuyiwawo omusenyu ng'agamba nti ennyumba ye yagigula. Abatuuze omusenyu bagusenze na ngalo okugutikka ku mmotoka. Abatuuze ku kyalo Ssenero Lubanyi kisangibwa Busiika mu disitulikiti y'Eruweero balunikiddwe omugaga Sikamanya Isima bw'atundidde ennyama mu nnyumba gye yamugulira oluvannyuma lw'okukola olukujjukujju n'atunda maka kitaabwe. Omugenzi Kyabago Ibrahimu we yamuleka wetugidde mu kifo kino nga maama Hawa n'akandaasa ebiddekane mu kibira olw'omugagga Alex ati mutabani gwe yaguzizza okuyiwa omusenyu ku mulyango namwandu wabadde atundira Kabalagala. Toyinza kutunda maama wo, toyinza kutunda maama wo n'otandika muzunza buzunza era omutadde wano ekyomutadde wali kiba tekikola makulu. Mukwogera ku namwandu Nakakande ategeezezza nti alabiddewo ng'emmotoka y'omusenyu ng'eyiwa omusenyu mulyango kuzza battaani ez'ekiro era nga batuzi bamudduukiridde ne muzzukulu we. Nagenze okulanga emmotoka eyingira ereeta musenyu ne mbagamba mumukole kyemukola era kyengenda bakola ne bayiwa omusenyu waabwe abadde baagala kusibiramu mwana baguyiwa mu mulyango. Agamba nti mutabani yasooka kukola olukujjukujju n'atunda amakabaki yamulekera n'amulimbalimba nti agenda kumugulira ekifo mwana wangalira, kyokka kati ne we yamugulira atonzeewo. Ye bwe tumusaba endagaano wantadde tagituwa kati ye ayagala anzunza buzunza. Nze bwe yali atunda ewange teyatwala ndagaano. Namugambye ssebo sala amagezi malala naye wano sivaawo. Alagindisa minisita ne minisita y'ebitaka Judith Nabakobo okumudduukirira. Maama Nabbanja ajja nnyambe kubanga sikyalina wenzira, amaka gange baagatunda, omwana buli wanziza antunda butunzi. Atuuse n'okulangira mutabani we okumalira ensimbi ennyingi ku mukazi ne ku bukwe n'amuleka mu maziga. Obugagga bwe tebuyamba. N'akola embaga n'ateekako n'ennyonyi, piso ne zijjula ebintu, nte, matanka, mafiriji, byonna n'abikola nze ne mbonaabona nga byonna yabinzijjako n'abitunda. Amu ku baana bannamwandu okuli Jukali balabiddwa nga bakukusa amaziga nga bagamba nti tebalina ssente zigenda kupangisiza nnyabwe ennyumba. Nakwetuluma nti maama talina waaliira mukulu waffe yatunda maama we yali bamulekera. Sa maama Nabbanja otuyambe oyingire mu nsonga zaffe zino. Ne muga maama akompulayinga gwe watunda ebyobugagga bwe yotandika okuzungira mu nsi. Nangamba mugamba ave mu nju zange agende mu z'abatabani be kuba talina nze nzekka. Nena nyoka sika pani nena mungu n'omuwogo n'alisa abaana ku kyalo ate ojja n'oleeta embeera eno mukulu Sekamanyi onswazizza tewandibadde. Ssentebe w'ekyalo Simba Samuel n'abakakiiko ke batuuse mu kifo kino ne balagira abatuuze okuyoola omusenyu ogwayirirwa mu mulyango gwa Namondo era nga bakozesezza ngalo. Ssentebe Simba agamba tassangako mukono ku ndagaano y'enitu n'ekifo kino ng'abagula enju y'omukadde bakikola mu bukyamu. Sekamanya Ismail yatunze omukadde we wabadde abeera nenze ebikwatagana ku ndagaano zaabwe siina ndagaano n'emu gye nkola ki gye mmanyi. Sekamanya bwe tumutuukidde ku lukolo lw'essimu akisizza nti ekifo kyatundiddwa era nti gwe kirumya muvunaane. Ate nagitunda kyogamba gwe kyakakugwa mu matuugo nagitunda ndamugwakuna. Yagala okugula ekifo kino Alex atimu naye mukwogera kwe aweze nti ayagala kifo kye kyeyagula. Ebyo bakugambye byonna bituufu. Ayagala okunvunaana ntwali butwazi ku poliisi. David Musikalyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.